إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أحبابنا في الله وأحبابات أباقلوا أبامنا بشارة قلوا الله سبحانه وتعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wakitiibwa Allah bukeesezza kulw'okusalawo kwe n'okusiima kwe ate era n'atuleeta gye muli nate era amakya ga leero tubeeko meseji ze tutuusa gye muli bi'awnihi tabaraka wa ta'ala. Tubaagaliza okugoberera okulungi saako n'okussaayo omwoyo nibyawukana eryagoberera nga tassaayo mwoyo era eriyo lyagamba nti nagoberedde nenteekayo n'omwoyo nagenza okulaba nga byonnyonnyola byonna byo byendaba ku muto wange kategeddeako so taba kussaayo mwoyo teyali bifuddeko goberera atusseeyo omwoyo. Tugenda kunnyonnyola ekinnyambako nti tutambulira wamu mugenda ne muŋŋandi waliwo kyewannyonnyola juzi ate notakiggusa nga ginno hawadith alhamdulillah oyo yaggusiddwa ne tumugjayo ebikolwa bye ye n'abazzukulu n'abaana n'amajeege mulimu gye bakola gyegyo gye walabye mu misomo gyaffe egyayise ne kiba nga olwaleero tugenda ku ddogo nga bwe twasalawo kuba nti tugende nga tunnyonnyola ku miteeko gy'eddogo. Ensi eroga nakano kakulu nti Sheikh Wahid Abdusalam Bali bwe yali awandiika Aswarim al-Battari asinga obungi bagana naye ono ebigambo byannyonnyola abijjawa. Tulinawo Aswarim al-Battari, tulinawo Ilaaju Rabbani li Saharati al-Ashrari Ilaaju Rabbani للسحر ومس الشيطان جزء الأول والثاني. نتباون وقاية الإنسان من الجن والشياطين. نتباون الطب النبوي للإمام شمس الدين محمد ابن أبي بكر ابن أيوب الزارعي الدمشقي المعروف بابن قيم الجوزي. نتباو نمعجزات العلاج رباني نبي تابع بلالا نو علاج رباني ninawo weebiri byonna nga biri ku mulamwa ogw'abasalafu abatukulembera abalongoofu. Omusiraamu awonya atya eddogo nga teyeyambisizza masabo, nga teyeyambisizza bakubi ba bitabo. Tujja tunnyonnyola nga lunaku lumu musomo gwe nabawa nga ngatta mu nsawo abajjanjabi ba bika bisatu nga beeyita bajjanjabi ba bika bisatu. Nendeeta omusawo Omuganda ayina essabo, ayambala olubugo, alagula nga yeeyambise ensimbi zayiwa bw'ati nga naye bw'oba ozikutte n'ozimansa tezisobola kubeera wamu naye obwongo bw'abantu gye baba buzingirazingira azikwata bw'ati n'aziyiwa era ne mubaamu esooloobye olaba oyo asokkulumya oyo bakuli bubi kankiddemu naddamu n'azikuŋŋaanya n'azinyina n'azita naawe zikwatemu olabe nga bw'ozita bw'oti zisigala zikuŋŋaanye. Ekyo nakyo ne bakubba obwongo kuba biseerera buli lw'obiyiwa bisaasaana kale okisukkulumamu ekimu ngaaga nti bakuli bubi omulabye nga naawe obwongo babuwamba. Era nannyonnyola mu misomo gyaffe kuba kati abatweyungako abasinga bapya nannyonnyola nti omusawo ono Muganda amanya atya ebinkwatako nga gye nnali nga bintuukako teyaliiyo. Ne mbannyonnyola ti omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatwewaza okugenda eri abalaguzi iyaakum wal kuhana, hadithi nga ntuufu. Lwaki? Nti balina system gye bakola wano wennyini w'okyamira ku wankaaki bateekawo emisambwa egy'amaanyi biyita ebitonde eby'amaanyi ng'omulamwa gwabyo kukwata muzimu gwo bagubuuze ono yaani Sulaimaani ki ekimuleese konteina gye yatikka terabikangako
bawola tebazza bantu basuze ku nnyumba ye omwaka mulamba teri amusasula kati bakutte gwakubiri yagenda mu revenue ne bakola bino omwana we juzi yagudde n'amenyeka omukyala we yakavaamu embuto nnya nga bagalekerekerawo kati bino byennyini ebitonde bye biva ku wankaaki nga bimaze okufuna amawulire okuva ku muzimu gwo ne bigenda eri omusawo omuganda era bwe bimala omutuukako bimulinnya muzzukulu sanyusa okulaba muzzukulu ng'ojjudde ebizibu ng'oli bubi konteyinayo yabula nogamba ejjajja omwana we yagwa n'amenyeka nogamba ejjajja ng'oli bubi bowola tebasasula kyekyo kyennyini mukama wange revenue yakuyise ne bakwongera omusolo omulala mukama wange byennyini byebyo taata mukyala wo yakavaamu embuto kandabe 1 2 3 4 kumbe eri bamubiddeko dda nti embuto ziri nnya kati wano yeefuula abala embuto nnya allahu akbar omuddu n'awunga kati bamunnyonnyola naga nti mukama wange byonna byonnyonnyodde byebyo bagenda omugaa ndireeta embuzi aba mwangu wakusoola mu nsawo n'ateekayo sente z'embuzi n'ez'obujjanjabi kuba alaba nti ono yennyini ye mukebezi omutuufu atuuse ne nabbi yatugamba sallallahu alaihi wasallam tebaggusa kikyategeeza ne tebaggusa lubimbi nti tasobola kujja mu bizibu kugaggawaza obuyinza obugaggawaza tebabuyina otherwise abeewubye ku basawo abaganda twali balabye nga bavuga nnyonyi nga jjaamu takyabakwata twali balabye nga balina amaduuka agatamanyikiddwa na bungi kategeddaako nekitegeeza nti oyo musawo muganda obusiraamu bwamugaana okujjanjabirayo lwaki akozesa mandwa nakubuzaabuza nakulimba nayiwa ensimbi nti olabona akuli obubi naawe ziyujja kulaba nga tezikuŋŋaana wamu obujjanjabi obwokubiri bwe twaleeta ku mulundi ogwo twagamba nti obujjanjabi obukwatagana ne bye bayita abawalimu naye omuwalimu ffe newaffe gwe tumanyi gye yabeera ku kaala allahu kaala rasulillah ng'era atya nnyo omuliro ng'asuubira ejja n'okugiyingira ya allah subhanahu wa taala wa amma bano abateekawo ebipande omuwalimu omusomi w'edduwa ne bateekako bino akomyawo yakubulako ekyokubiri agaba omukisa ekyokusatu bw'obanga olemeredde okugenda ebweru akutwala balina bye bannyonnyolaawo ng'olaba wallahi min athqal bizito okubiyingiramu nga weesigamidde wakitiibwa allah biba byangu naye ng'olaba bba tebakulaga nti bafundikira tebeesigamidde allah wabula beesigamidde ki bitonde nabo bakozesa bitonde ng'abasawo abaganda kyovulaba toligenda wa muwalimu gwe bayita omukubi w'ekitabo lwaki mukubi wa kitabo anti alagulira mu kitabo mwatunula nagamba jangu essaawa 4 wojjidde era naye enkola ebeera yeemu abeera naki n'amajinni agakwata omuzimu gwo ne gagujjako ebyama ne bajja ne bamulinnyako n'abikutegeeza ye omusawo oli omuganda ali mu ssabo ono ayambadde ekkanzu n'enkofiira akutte Qur'ani n'ekitabo mwalagulira bakuba omweso ne bagusazaasazaamu ne bawandiikamu jimu daali waawu haawu he betese bawandiikamu v ne p ezo wali ozirabyeko ennyukuta eya v ne p naye nga agiwandiika mu arabic numerals kakati oluvannyuma bakubamu ekisota wakati mu mweso ogwo bakubamu ekisota nga kijjeyo n'obulimi era bwe baba banaakola yirizi ekintu ekyo tekibulamu mu yirizi ogenda ogizingulula booti nga mwekiri nga mulimu omweso n'ekisota oluusi najja akuba omweso n'aguteekamu byagutaddemu n'agukubamu saako byonna nno birina kyebitegeeza bwobanga ogenze mu ilmu gye basoma ey'okukuba ebitabo mbi nnyo kuba bawandiisa aya za Qur'ani n'omusaayi gwa haidh monthly period omusaayi ogwo bawandiisa aya banyize allah basanyuse sitaani zibaweereze gwe mulamwa gwabwe babi nnyo kuba omuntu agenda n'abajjira mu kifaananyi ng'olaba otuuse ew'omusiraamu ayambadde enkofiira n'ekkanzu naye bambi omusiraamu naalabye ku kipande wali omuwalimu omusomi w'edduwa bantu baagala edduwa naye edduwa kikaaki era esomeddwa etya kati olutuuka wano ng'amala kukulagula endagula yennyini nga ya kitabo
enjawulo nga n'omusawo muganda teriiwo. Ekyokubiri kyakola basabayo saddaaka bano nabali bagisala. Bintu bye bijjulidde byetaaga enjiibwa, bintu bye byetaagamu enkoko, byetaagamu embuzi. Musawo muganda akwatagana ne byakusala n'ono asala. Kategeddaako. Era ono tayawukana naye wa illa ng'akuwadde irizi. Irizi zaakuwa mubaamu amajinni gagenda okukwatagana nago ku bye mukkaanyizzaako. Kyava akuwa irizi ogiteeke mu mmotoka ekuume emmotoka. Aqiida yo mu Allah ebeere ng'ekutuseewo. Kyava akuwa irizi ogisibe mu kiwato. Okwesigamira Allah ne adhikaari z'okumakya n'ez'olweggulo n'eza buli kiseera n'okuwanjagira Allah obikutukeko obeere ng'olina kye weesigamidde. Ako kegendereze nnyo. Buli walaba ekipande manya nti be bano bye baatugambye. Ekyokubiri, omumanyi otya nti ono mukubi wa kitabo? Singa bw'oba otuuse mu maaso ge akubuuza amannya go, amannya ga maama wo, kasita owulira amannya ga maama wo ng'omanya tono mukubi wa kitabo. Ekirala basaba min athaari, mu buwufu, leeta andaweyayo, leeta empaleyo, leeta sirivuleesi. Ebyo ebibeeramu entuyozo n'akasuuko babyagala nnyo. Lwaki? Shayitaani ye kwegenda okutambulira okusika. Baagala nnyo athaari, obuufu kwanakukwasiza. Era bangi omusingana nga omusiraamu ajja n'agamba nkole ntya kiki nti muna bino byangwako mu bulamu. Nali manyi ngenze wa musiraamu nangamba bw'oba onnyuse andaweeyo tojooza gijjeemu giteeke mu kaveera ojje nayo. Lwaki ayagala omuntu gy'akoleddemu anti yagituyaniddemu akasuka alimu ekali. Lwaki? Bana basindika ejjinni lye lisika akasuka no kwandawe yajja gye baleese linoonye nannyini ki. Amajjinni ago galaba galinamu okusika embeera eyo nga bolaba embwa. Omuntu baba bamusse, poliisi ejja neesibawo akaguwa ne bagaa temusemberawo temumukwatako, embwa nejja nemuwunyako. Bwe muwunyako eba esika akasuko ne yasembyeyo mutuga oyo bwemala okukafuna neefubutuka oba mayiro 3 nesibira ku mulyango gwaki gwe yakoze omulimu ogwo. Kategeddaako. Naye ennaku zino abantu nabo balinga abalina oba biki bamala okukola ekikolobero wano n'adduka n'asibira ku mulyango gwa wali wa neighbor, bw'avaawo ne yeetolola emmanju n'abula. Kati poliisi bwejja neereeta embwa neefubutuka esibira ku mulyango gwa neighbor negande bano bennyini bye baakoze ensonga. Kumbe oli adde abuza bujulizi, oluvannyuma ne yeetolola n'abula. Naye ekyo si ye point gye njagala. Point yange eriki nti nga bulaba embwa bwewunyiriza akasu wahakadha naki n'amajinni enkola sunna yaago. Tubula abasawo basaba nnyo athaari, leeta ekkanzu ye, leeta empale ye, leeta akaleega ke, basika akaswako. Awo tumanyire omusawo omuganda akuba ekitabo wa Jimu Ddaali gwe bayita Jimu Ddaali waawo. Basawo baganda nga bwewalimu nekyo bwalimu tujje tukibajjeko, tubayita abasawo abaganda abambala amakanzu n'enkofiira. Kuba obwalimu bulala mboga nti baseeka abakubi b'ekitabo, kigambo kino ky'oba okulembeza kiba kifa. Bayite ddala abashiriku abeerimbise mu bujjanjabi nga beeyita abasiraamu abaseeka. Translation eyinza okuvaayo bulungi kuba babuzizza abantu ne bajja n'abantu mu busiraamu, abantu ne balowooza nti bakyali mu busiraamu. Ekisookera ddala baloga enkola etali ya bitabo bino byenkunnyonnyodde mu baseeka baffe abaatukulembera abalongoofu ba Ibn al-Qayyim al-Jawzi, Wahid Abdussalaamu Baali tebaloga, wabula kujjanja balogeddwa kye bayita okulogolola. Wamma bano abawalimu akomyawo yakubulako asobola okuzuula eyakubbye ne bibabbye n'abikomyawo. Amaanyi ago gateekwa okubanga gali mu foosi y'amajinni, bakozesa bitonde. Obusiraamu tebubakkiriza. Era bw'ogendayo ng'owulira amannya ga maamawo, leeta akatambaalako, leeta ndaweyayo, teeka essimu ku toofuluma ogaye nti waliwo anneetaaga. Bw'ofuluma todda, manya nti otaasizza obusiraamu bwo. Kategeddaako. Ekikapu twakiteekamu ow'okusatu nti bano abakyamu bali basatu. Tulabye omusawo omuganda ne tulaba Jimu Ddaali waawo.
akomyawo yakubulako bikoze bitya. Owokusatu ye pasita abizzaayo. Pasita asonga bwati omukono mu muntu, omuntu n'agwa. Beeyambisa bitonde bye bajja e Nigeria ne mu nnyanja. Bagenda okulaba nga sisitimu y'Abakatuliki n'Abaprotestanti terimu nnyo bya mirako, terimu bitiisa, ne bagatuteeka okuleetayo amaanyi ag'enjawulo. Era bano abalokole bakubira ddala Omukatuliki n'Omuprotestanti ate nga bonna bali ku Bayibuli. Ekyewuunyisa abakuba bonna n'abagamba Abakatuliki musinza bifaananyi, awo nolaba nga ali ku butuufu. Naye ate bw'atuuka obutategeera naye Allah kennyini ng'ate yeyambisa ebiva mu nnyanja. Allah era nabo balina sihiru taatili gye tugenda okukoonako. Simanyi nti obudde bunaatumala, so Allah atusobozese. Naye nga twebaza baganda baffe aba Rawda Islam Media olw'omulimu gwe bakoze omunene okuba nti batutembeeta okututuusa wooli, era nga balina kamera gye baagala okuba nga bagula ne sisitimu yayo yonna ku bukadde bwa Uganda emiliyoni 8. Wenjogerera bino tubeebaza abakateekayo twakafuna emitwalo 95. Noza balance omutegedde. Kwata mu nsawo oteeke ensimbi MTN mobile money 07620205 ne 15. Airtel teeka ku 0742949996. Ziri mu mannya ga muganda waffe Galiwango Twaha. Ereta mannya ki? Galiwango Twaha. Bonoteekayo ojja kuba okoze kinene okusapootinga daawa eno kuba nti egende mu maaso bi'awnihi tabaraka wa taala. Ebyo tubadde tuyitiramu abo abajja batweyungako mu nsonga y'amalogo. Ensi eroga mbadde nkyabanyumiza nga bwe tugenda mu Muwahid Abdusalam Bali ayinamu byaleeta namudhaji bino byaliwo n'abibannyonnyola. Naye nange kano kamu bubiri katubiyitemu oluvannyuma tugende ku musomo gwaffe nti omukyala yagenda n'akola woteeri ennene wano mu Uganda. Gaggadde nga bwe waligenda nti woteeri nga nnene, mukyala musiraamu bambi n'ateekamu buli kamu nga bolaba nti ebisikiriza. Firiji yaffe weeri wali, bantu banywera ku katunda, ebitebe ebyebbeeyi, kategeddaako. Oluvannyuma n'amanya nti abantu bateekwa okulya ebyennyanja bino ebinene, enkoko ezitegeerekeka, ebyakkirizibwa, basmati. Kumbe wabbali waliwo alaba, naye nga kyalaba tekimusanyusa era akiraba bubi. Kiki yakola? Njagala kulaga gwe ali mu woteeri yo ng'okola kino kisoboka. Baamuyita wano neiba we nga naye bw'ati ali ku woteeri, kyava amutumira naga nti nyamba oba osigazzaawo akatungulu n'akanyaanya obimpeerezi. Nina kasitoma gwe njagala okusiikira eggi ate ali ku bwangu. Olaba nti kantu katono nnyaako, kwata mu firiji awo bawa akatungulu n'ennyaanya ze baagala. Oli bwe yagenda kwe yakolera eddogo, bakasitoma tebaalabika, engege ne zibeera mu kyoto, piraawo n'adibiraawo, ettooke ne bibeera ku lunaku lumu. Kitaani bwe ziba nga zisindikiddwa okukola purogulaamu zibeerawo abadiya, n'enkeera, wiiki, bwenza okukuuma engege wiiki. Engege kyekintu kye bafumba olunaku ne kiribwa olunaku khalaasi. Era bwe bayasuza enkeera yaba yakwegendereza nnyo eri agenda ogikuwa, kuba bagibugumya ejjenga ebugumya, ate gy'okoma gibugumya ennyo n'okuyiikayiika. Ate embisi tesibika nti bagisibe mu kyayi nga zino enkalu. Kati bizibu nnyo era enkomero woteeri yagwa. Nomanyi sente mmeka yali ataddemu? So eddogo gye liri ng'omuntu agenda okukuloga ayita ku athari. Mushiriku amugaa nti genda omusabe akatungulu n'ennyaanya byokka ebyo bive mu woteeri ye, baasi ffe tukulageko bulazi. Olugiraba bino okubinnyonnyola obusiraamu billahi alaikum bwaziyiza eddogo. Era nabbi sallallahu alaihi wasallama mu hadithi entuufu alaga nti la'ana Allahu
Allah subhanahu wa ta'ala yakolimira abaddu abakola eddogo. Baddu abakola eddogo obusiraamu bwebanga bufugisa amateeka haddi yaabwe kugibwako nsingo, bagibweko ensingo baffe bakubeera mu muliro, Allah agenda bookya kulw'ebikolobero bye baakolanga. Lwaki? Tibabi nnyo, omutima omulogo mubi nnyo, tegwagaliza, kifiiriza. Kumanya kifiiriza? Muntu aloga emmere, subhanallah, emmere nefiira ddala complete. Muntu n'aloga edduuka nerisiraana, muntu n'aloga emmotoka netuula weetudde, nga injini namu, mipiira miramu, netuulaawo emmotoka naye nga buli lwogikuba ekisumuluzo ekuba kimu okusimbulawo negaana. Noleta bamakanika ne bayiwa gearbox ne bagizaawo kuyingiza gia namba emu. Bamakanika ne bagaa nti ffe kitukanise kyekyo, emmotoka yo tetumanyi byagituukako, tukutadde noteeka paka logikoowa. Era emmotoka nnyingi ziri mu parking, naye nga kiki? Erimu shayatini. Loole tibagiroga eri awo. Kyewuunyisa okumanya eddogo bbi nnyo eri namuza gitugivuddeko. Endala bano bahaaji alabanga mukyala namba emu tammala, era nga nakyo si zambi, naafuna namba 2. Agenda okukola namba 2 netammala, naafuna namba 3. Namba emu amuga nti wayi ng'ebikyatwetaagisa bingi, wali badde okukola ki? Nti lekaleka naawe ebyo tebijja kuggwa. Namba 3 amala omuleeta, bamuga nti omuntu gwoleese nga si mulungi, omuntu gwoleese nga si mulungi, nga haja awulira laavu eringa laavu. Enkomerero agenda okulaba nga akwata namba 3 alina byatega mu byokulya bya Haaji. Haaji ne yeesika n'agamba nkukutte lubona, bino biki? Ate Allah subhanahu wa ta'ala taswaza mudduwe yadde omuzaana ku mulundi ogusooka. Omulundi giba gisuse w'omukwatidde. Haaji ng'aga nti nkutadde, kyala ng'aga nti osaaga nze tebanta, kiki nkutadde nti nze tebanta, saaga nalyanda. Haaji nga bakwata kiduuka kye yali ayina, Haaji ng'atandika kukitunda. Abampa sente bampe tubala, nenze bampemu ze bampa. Akiridde wansi, sitowa naye agitunze, alina ennyumba z'abapangisa awo ku lw'ebusaabala. Haaji eno message bwe kutuukako tonyiiga, kuba nange nkwatako, wabala kutegeeza baganda baffe ti buli lwoba otambula ottamukko ku bigere nga ensolo etambula ekiro. Eba emanyidde obudde bw'ekiro, naye etya, egamba nti ku luno bayinza okuba bagenda kunjigga, waliwo eyantezi etambula ewunyiriza ate bwetega amatu. Kitegeeza ki? Ti Haaji agenda okuleeta namba 2 ku namba emu, sooka owunyirize. Famire ye eri etya? Ye gwoleta ali atya mu ddiini? Tosaatuuka busaatuusa olw'okuba ssente weziri. Enkomerero Haaji ennyumba azitunze, baga ndi Haaji nga atunda ebibi, nebyatunda sente aziteekawo, nga Haaji sente azirabako. Agudde ku benzi ye gye yakyekalirangamu, agikubye ebbeeyi, ajjawo tazaawo. Alumbye fuso, banga esimu yayo yadde amagulu 10 n'ameka, eno empanvu eyattuleera naye agitunze. Haaji sente nga Haaji akyategeera. Haaji bw'agenda gye bagenda okumujjanjabira, abandalawo eddakiika 2 bw'asangawo layini y'abantu 3-4, ng'alaba bino ebimuliko tebimuganya kugumiikiriza. Haaji abaddewo nata, Haaji ate olazeewa layini mpanvu eyo. Olaba Haaji muganda we yagambye tufunye okutya, Haaji ayinza okusibira mu ssabo, ne hijja ze n'ebisibo bye n'esswala ze byonna Allah n'abisazaamu. Nembaga nze yawulidde ku mawulire Haaji mubeere kumpi, yeetaaga ka advisor, yeetaagako care, kuba embeera gy'alimu kati ataawa ng'omuntu alwadde ng'aliko kikuba mukono agagira guno n'agukasuka eno, guno n'agukasuka eno. Atunulya emmaali ye bwe badde nga wano ennyumba asolooza,
tuleera ereeta, ekiduuka kireeta, sitowa ereeta. Naye ng'omukyala bw'agira n'amuweereza message, nze tebangoba, nja kwejjusa nga onkomezzaawo. Amakulu omukyala mushiriku, yeekakasa n'eddogoli, enseeroga. Baga nti Hajji olubuto lwadduse, bw'omusisinkana oyinza obutamutegeera. Baga nti olubuto lubadde mubiri, nti riziki bwejjanga n'olubuto luvaayo. Ne kasita egenda wa akhiri daawaana. Saaba ebitiibwa mwegendereze nnyo. Olina woteeri gy'otambuza, barakallahu fikum, akusabye ebintu, n'ekigambo sirina nakyo kikumalira. Naam. N'ekirala ntera obbagamba nti majority bannaffe bangi babalogedde nnyo ku ssente. Naye fal awla wal ahsan, sente omuntu ono zaalese okusaba change, kino kiyinza obutabalabikira bulungi, naye mukikkirize mu ndaba yammwe nenze ku lwange ndaba kyekiyinza okukola nti omuntu akola bizinensi yalabadde ne lukuya mu bizinensi ye, kipa ya lukuya yebeera awo, kubanga lukuya ono y'omu ku asidi asaanyaawo sheetaani n'enkola ye. Mushiriku aleese sente, tozekakasiza, ozibusabuusiza, zikansireko lukuya. Tutegeraganye? Kale nezogenda omuwa zikansireko lukuya, baasi muwe agenda akole byakola. Billahi alaikum, tebijja kukola, tebijja kukola, kuba sheetaani bazitwalira sente zino zibazikolera prosesi y'eddogo, zigenda okwekanga kuliko asidi, tezisobola kubandaalawo. Omuntu n'amuwatta sente nga zitobye, lukuya oyiwako kidomola, nedda, butono nnyo. Qur'an ya bbeeyi, kisomero gisomera mu ddagala lyomaze okutabula. Allahu akbar. Ne bwe liba ttondo limu, kapapula ak'omutwalo, omuntu tasobola ddiraba nti ono lukuya kwali, kuba kakala eddakiika yonna. Naye kasigalawo mu athaari, mu buwufu, nga sheetaani tesobola kusembera ku lupapula olwo. Biasafin shadidi, tusigaze eddakiika 5 ku 10, munaatusonyiwa olw'ensonga nti bwe tuba tugenze ku rawuda tuba twagala okuttaanya ebiba byasigalira n'okutereeza ebiba biddako. Tuteme omusingi oba oliawo tunaagugusa insha Allah. Gugamba gutya? Sihiru taatilu ziwaji. Twaliise eddogo erikola ki? Eriwunza, eriwamba obwongo bw'abaana Adamu. Kaifa yutimu sihiru taatilu ziwaji. Eddogo lino Sheikh yaliyita taatilu ziwaji olw'ensonga nti Abaganda balikozesa nnyo, naddala basenga, okuwamba obwongo bw'omuko. Byonna byolaba batadde mu luwombo kyekino kibayita taatilu ziwaji, kuwamba bwongo bw'omwami, kugonza bwongo bwe nga buli kyebamugamba kitegedde. Sina kyeŋŋamba, ogamba ki? Kyekyo makulu ng'obwa Semaka babumugyeko nga Amiril Baitu, kulembeze w'ennyumba, ng'ate olwo yafuuse omukyala, era nga ne bw'oba ozze noga nti Haji tubadde tusaba ku ddaala, mulindeeko tegeeze nannyini lyo. Naye nga Haji yakwata mu nsimbi n'agula emiti n'agula emisumaali ne bakola eddaala. Naja mama w'abaana sooka ojje, neiba abadde asaba ku ddaala. Mukyala bw'agaana, era Haji aleeta blessing message nti eddaala liri bize, bagenda dikozesa. Haji mukyala wange ali lubuto, agenda kuzaala, tubadde tusaba ku ntambula, tugenda kusama amafuta. Haji gwoba otuvuga tusonyiwe, mulindeeko. Mama Lamula sooka ojje, bano badde basaba ku ntambula, tubawe motoka y'emipiira giyinza okufuna obuzibu, ate budde bwa kiro, bagezeeko awalala, motoka ndwadde. Haji tubadde tusaba tukozeseeko ku kisaawe kiri, tulina omukolo gwe tutegese, ngenda baddamu. Mama Lamula, kisaawe kiri baagala kipangisa ku Sande, balina ssente abo,
batuwe akakadde. Allahu akbar. Agamba ngogerako nemuyinza okuba mugalaba. Haji tamanyi kyeyaba ekibayita ta'tilu ziwaji. Bamuwamba obwongo bwe ne babuwambira mu bufumbo. Basenga babikola nnyo. Kasenda bamita kasenda ki? Kasenda baguzi. Kasenda baguzi edda abayindi bamuyinanga nga bojja okugula gomesi bakutegayo akacupa ka soda. Kati genda ogula wala tebajja jjikuwa olina kudda wano awali akasoda. Eyo ta'tilu, subhanallah, tugenda giyitambulako eddakiika Allah zana batusobozesezza, tugenda gigaziwamu tutemeteme tulabe biidhinillahi tabaraka wa taala. Abange ta'tilu eno ekoma mu bufumbo nedda n'abakozi nga bazze mu kampuni bagikola bakama baabwe nga kiki ekigendererwa akamula obutunda bwa mukama we ateekemu eddagala eryo, asiimule engatto za mukama we, amuyoola ettaka, akole enkola eyo. Era boosi abeere nga tamugoba, kyakubiri nga amulinnyisa omusaala, tamugoba amulinnyisa omusaala, abeere nga amwagala nnyo, kyebayita ta'tilu. Era bw'osiŋŋana nga biri mu magye era bibaayo, ono basobole okumukuza bamwagale nnyo, tebamujja ku department y'okunoonya ebijanjaalo, amagye bigalya, kuba afulumya bamuwa kashi n'agenda eyo n'agula ebijanjaalo ku bbeeyi ntono, n'abaako kafissa abaana be n'abawa haramu ne balya. Kati olw'embeera eyo gyawangaliramu ng'alaba ati buli kimu kitambula, ayongera okukola ta'tilu, aganje, balita lyakuganja, aganje eri mukama we, mukama we amwagala ennyo nga tamugoba yadde okumukyusa. Ta'tilu eyo yemu gy'osanga nga ne bapasito olwaliro bagikola batya nti asabire ewa Kakande tasobola kgenda wa pasita Kayiwa, asabire ewa Kayiwa tayinza kgenda wono wennamuŋŋoona, asabire wennamuŋŋoona tayinza kgenda wegindi. So nga ffe enkola yaffe ey'obusiraamu bw'osalira zuhuri enakasero, oyinza okusalira zuhuri ku Supreme enkya, asiri n'ogireeta ku Mandela, magaribi n'ogitwala ku Siddiiki mu Kalitunsi nga teweesise namu. Wa amma bo era omusiŋŋana nga ku Sande ku 2 ewa Kakande, ku Sande era ku 2 ku Sande era n'omugamba kyaki ndala zo emmisa tetuuka saavisi, babakola ta'tilu. Ta'tilu babawamba obwongo, kati balaba mukama waabwe nga mu butuufu tebalina mwabulira. Hatha huwa ta'til. Era buli kyonna kyabagamba balina okugonda. Abakakadde ezo ntebe zammwe ab'emitwalo 5 bajja kutulanga wano, mitwalo 10 wano, mitwalo 5 batule mabega waabwe, ab'ebiri eyo n'emitwalo eyo. Era bw'otula ku ntebe eno manya nti oli binywera wakakadde, bano aba5 beebo kyekyo. Ta'til eno yekaka abagagga bano okuba nti bawayo akakadde oba onfuna boga nti abasajja babakolera kiki bano okubeera nti ensimbi baziwaayo ng'abatazaagala. Abaliko ta'tilu sihiri, eddogo eryo erikola ensonga eyo. Sheikh alinnyonnyola Wahid Abdusalam Bali agamba bw'ati, agamba kaifa yutimmu sihiru ta'tilu ziwaji, agamba nti yadhhabu al-insanu al-hakida al-makira, omuntu ono agenda al-hakida ateekwa okuba nga alimu akakukuuzi, ekyokubiri ng'ayina enkwe, likolebwa ayina akakukuuzi n'enkwe, akola olukwe asobole okuwamba abantu bajje bangi mu kyaki gyazimbye nga nnene nnyo, baluyita lukwe, apanga olukwe mission, okulaba abantu bano bajjudde batya mu kisaakaate ky'ekyaki gyazimbye eringa ebyalo 2. Ila sahira ayinayo naye omulogo we, okategeddaako kyekiri kyenagambye nti abantu abo balogo balina gye bajja ebitonde bye balogesa ne basonga mu bantu be bati ne bagwa ebigu.
bakozesa bitonde malogo. Sheikh akugambye yadhhabu ila sahira, agenda eri omulogo we. Sahira khabith wa yatlubu minhu, omulogo omubi ennyo omukyamu, teri mulogo mulungi. Wa yatlubu minhu an ya'malu sahira, nga kikyayagala liyamalu sahira, akole eddogo. Sheikh wano kansome wano Sheikh kyaleeta liyamalu sahira li ibnata fulani kai la tatazawwaj, mulimu lwe kijja nga kiri kyennyume. Ono akola eddogo, agenze eri omulogo bamukolera eddogo, abeere nga alitwala wa muwala wa gundi, kai la tatazawwaj, muwala wa gundi aleme okufumbirwa. Subhanallah. Fayatlubu minhu sahir, omulogo namusaba ismuha, mpa amanya g'omuwala oyo, wasmu ummiha, okirabe bwe tuddayo ku bujulizi, n'amanya ga maama we. Ndowooza ojja kukakasa. Wa atharan min athariha, osobola okutufunira sapatu y'omuwala oyo, osobola okutufunira akapale ke, osobola okutufunira akaleega ke oba hafu peti. Bino okubinnyonnyola tukakasa nti nsi eroga, ate woologera manya nti obusiraamu obuvuddemu, ate ogenda kusinkana Allah nga akunyiigidde, nga n'emirimu gyo gisaziddwamu lwa ddogo. Lwaki ologa? Kibi nnyo, kubanga ologa n'okyusa ebyengera by'abaddu nga bwe bibadde ne bikyankalana. Laba omwana w'abandi obulungi bwe ne bumufa n'atafumbirwa lwa ddogo ly'okoze. Balikolera ku ki? Byebyo Wahid Abdussalam baali byennyonnyola. Thumma yaqumu bi'amali sihiri, bamala okumuleetera kyakutumye n'akolerako eddogo. Wa yuwakkilu jinniya, n'ateekako mizayiro y'ejjinni lye liba ligitambuza. Olw'okuba nti yafunye akaleega ke, jjinni lino ligendera kasu k'akaleega, bonna abantu tebafaanagana nsu paka lituuka ku mwana muwala. Au aksaran bihadha sihir fayadhhabu aljinni wa yadhillu mulaziman lihadhihi almar'a, ligenda linoonyereza omwana muwala ono oba omukyalo ono, hatta yatamakkanu min addukhulu fiha fi ihda hadhihi alhalat alarba, okutusala limu esogga bappa mu nsonga zino nnya zenjagala okufundikira nazo. Bulabanga zaali zikwesozze ng'omanya nti balina eddogo lye bankolera ku mbeera efaanana bweti, wabula temusuubira eddagala olwali lwaki obudde buweddeyo. Sheikh agamba bw'omanyanga nti oyina bino, manya nti ekika kino kyakutomera oba bakikutomeza. Number 1, alkhawfu shadidi, okufuna okutya okususse, nga gwe omutima gwo gutya, ebire otya noga ya rabbi kiki nga ntya nnyo, bulira okutya. Bulaba ng'embeera yekutuuseeko. Sheikh agamba kamu ku bubonero bulaga nti message y'omulogo gwe bakusindikira oba jjinni lye baatuma liba lituuse ku mubiri gwo ne likutomera bapo. Balina kye bakwagaza. Bw'oba oli boss baagala oyagala ennyo omukozi ono, oba waliwo gwe baagala okukolera ekyennyume obutafumbirwa, waliwo gwe baagala okukolera ekyennyume obutawasa, waliwo gwe baagala okukolera ekyennyume obutatunda, wahakadha. Ensonga ey'okubiri, al-ghadab ash-shadidi, obusungu obungi. Natuusiddwako ka audio ng'omukyala akuba omwana we gwe yazaala, enkuba nga bw'oba omutunulidde omanyira ddala nti waya zivuddeko. Nenkaweereza ku bannange, sisita omu yagambye ali Germany, Aisha, bamuyita Aisha, yagambye nti mbutuufu by'otusomesa tubirabako. Buno obusungu buteekwa okuba nga bwe buli bwewasomesaako. Al-ghadab ash-shadidi, obusungu ng'akuba omubbi yamubbye essimu, nga baga nti wuno bamukutte abadde abbye essimu yo, n'omala omutuukako bw'oti kyonna ky'oyina. Omukyala kye yabadde akozesa, yeesozza ennyumba n'afunayo akagatto oba yadde sapatu, n'akuba omwana n'ava mu bbaafu n'agwa n'agalamira n'akuba. Kalinga oba mu nalabyewo ng'omwana atannaweza na myaka giwera, naye ng'ayagala kimbu yeekuuta yenaazi, n'akuba mpaka ndoza omukono olugwakoye n'akalagira kadde mu bbaafu keekuute, n'akuba omutwe n'akuba. Naye yakutte vidiyo yadde mugumu, ne sinza gikwata gimalako. Simu ngikasuka eri ne mmala omuyiwa amannyo, bijja luvannyuma kuba kiri kyakuba kitonde kito.
era bwe muyiwa amannyo nga agawanze wali abajja bagamba nti wakoze na kitono, gitaaga kubeera mubega wa mitayimbwa. Ate bwe otunulira mu ilmu ey'obujjanjabi tugamba nti ayetaaga kusooka kujjanjaba kuba aliko al-ghadab ash-shadid. Kati yateekwa okubanga waliwo ekitonde ekyamutomera kimuleetera essungu epitirivu, nja nokwekanga akaana akagudde mu bulaga atuga bye tubasomesa bwakedde nkyanga ate mubirabako. Agamba ensonga eyokusatu al-ghafula ash-shadidi, omuntu abeera n'obugayaavu obutagambika. Bugayaavu kikaaki nti essola zijja mwana tuneeyita ng'ali awo, oluusi ali kazannyo ali ka TV tavaawo. Al-ghafula ash-shadidi, obugayaavu obutagambikangako. Nalaba enva nga zitokota ne ziyiika, bamala mukoonako nti enva nga ziggwamu nga zakulukuse dda. Al-ghafula ash-shadidi, obugayaavu obususe butwalire ku buli levu nga gwe buli kye bakugamba oli ssemugayaavu oli namugayaavu. Kasita busukka bino bye bisobola okujja ng'omanya nti mizairo ejjinni yakutomera eririko at-ta'til. Ensonga ey'okuna al-inkibaabu ala shahawa agamba nti faljinnu baina halaini imma an yadkhulu fi lmar'a fayaj'aluha tatadayyiqu min kulli zawji yatakaddamu likhutubatiha wa tarfadhu. Bwe kibanga ekitonde kino bakisindise mwana muwala butafumbirwa, buli musajja gwe muleeta amugaana, mumpeemu akaseera kamala okwerowooza, oyo muwanvu nnyo, njagala mweru, njagala kanyama, ate ono ndaba asunguwala mangu, ate wa bigambo bingi, tabulako kyatamulondako. Era buli olabanga buli musajja gwe bakuleetera weerunda, mulimu nno gwe baleetera omusajja oluba mutuusa waali ye kennyini ne yeekaba obusungu. Yoga mwana waffe otuswaza, teekako kafeesi. Lamula gw'otunudde si mutujju munno. Yoga feesi atuba avudde ku kyokwekaba. Musajja n'aga nti yalabika onkunkuba ebikonde bwawe tatadda. Lamula ki kyakubaddeko? Nange simanyi. Omusajja wamusiimye, nze saamusiimye, nsonga kijoowa sirina. Lamula onoofumbirwa otula nti buli mwaka ogujja omogoka, ebbeere lyali likka, ojagenda okulanga ofunye embogubugu, ojagenda okulanga omugongo ogukutamye. Lamula funa omusajja ove wano, bambe nga ne Lamula netabitegeera, kumba aliko sihiru ta'til eryamule lye baamuteekako kumulemesa obutafumbirwa. Kategeddaako. Wa akhar ta'til endala bagikola batya, nagibannyonnyolako ku luli ti omusajja agendewo omulogo n'amuwa eddogo n'akola atya, n'amugamba nti eddagala lisiige mu ngalo. Kivula obusiraamu buno buziyiza omukyala obutakwata mu ngalo za musajja nga tebannabawoowa. Kati ye omulogo kyakola amugamba nti teekamu n'eddagala, genda okwate mu ngalo z'omuwala, ajja kwagala akuloote, akulowooza, akufeeko enkomerero ajja kwereeta yekka. Era be bawulira nti nze sikwana muwala nannema aba yakula atya, aba alina omulogo we. Era aleeta buleesi ddagala ng'asiimula mu ngalo. Kubuuzaako buuza si kinene nnyo. Morning to you. Oluzikwatamu bappa ebitonde bino bye yaba yatadde muno nga byesika nga biyingira mwana muwala, bimulinnya ku bwongo. Buli kaseera alaba kifaananyi kya mulenzi ono, agenda okulaba amalaavu galinnya, agenda okulaba ng'ajjayo essimu, agenda okulaba ng'amukubira, agenda okulaba ng'amaloboozi ye, enseko, mesegi ziringa mesegi balirogera mu ngalo. Nga musajja mukulu gwe nakolanga naye, Allah amusaasire gyali akyali mulamu, wallahi nga zino engalo zibaamu kasawo yateekangamu kahandi kakiifu naye nga mulimu bikoyini nga tabita, nga takwata mu ngalo bw'ati. Era bw'ajjanga alaikum salaam ng'okwata kuno, alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Simanyi ffe twawangala naye nga tetukimituga nti haji enkola y'okugaba engalo kiki? Naye oboolyawo yatulako mu harakaati ezifaanana bwe ziti, n'amanya nti si buli omuntu omuwa engalo
olw'ensonga nti abantu si balungi. Naye analoga mwana muwala okumwagala, eddogo oluusi lijjira mu kibatu, bakikola. Sheekh atugambye tebaba namuloga butafumbirwa buli musajja gwe mumuleetera, wahakadha n'omwana ow'obulenzi buli muwala gwe baleeta. Oyo si mulungi, munnindeko nkyerowooza. Wa imma la yastati an yadkhulu fayaqumu bi'amaliyati sihri takhayil min khariji fayukhallalu ila ar-rajuli anna imra'ata kabihan wa yuwaswisu lahu bidhalika wa yasna'u hadha bil mar'a aidan. Kyekiri kyemba nnyonnyodde, tewalero bakikolera omwana w'obulenzi agenda okulanga omwana w'obuwala buli gwe baleeta si mulungi, kumbe nga bamuloga butawasa. Tujja kwongerezaako awo. Fatara kulla rajulin yataqaddamu al-khutuba, mwana muwala alabanga buli musajja yenna gwe bamuleetedde okumwogereza, hadhihi al-mar'a yarfaduha ng'amugaana. Wa in waafaka mabda'iyya fa innahu yatarajja ba'da ayyamin wa dhalika min waswasati shaytani lahu. Musajja ne bamutenda yasoma nnyo, ayina ebyenfuna alhamdulillah, muntu w'abantu, ava mu famire etegereka munnaddiini, byonna n'obitamma, agani kambala okwerowooza, saamusiimi bi'awnihi tabaraka wa ta'ala. Tujja kwongerezaako kusihilu ta'tilu ziwaaji, twongere ate okumusima n'okumusoggola. Tusobola tutya okumusimattuka nga bwe tugamba nti twasalawo okusomesa okulaba nti abantu bategeere eddogo likwata litya, twejjanjaba tutya. Embeera ejja kubanga etutaasa obutagwa mu shiriki. Enkya abantu baleme kwekwasa nti twabulayo atunnyonnyola eddagala, twabulayo enzijanjaba ey'obusiraamu, twabulayo atubbirako, kubanga shiriki zambi ddene. Simayira Matenda akuba tawhidi, akuba abantu bajje mu tawhidi bave mu shiriki. Feno nga tusomesa tugamba nti nedda, enzijanjaba entuufu yeeno, enzijanjaba enkyamu yeeri. Oli wa ddembe okwesalirawo, kuba ffenna tudda wa Allah. Saabalamuzi akulamule ku ekyo kiwafiirako ne kiwawangaalirako. Amayembe be gakwata wejjanjabirawa, wakozesaako ku rukuya shar'iyya. Eddagala walitabulanga obusiraamu bwe bulagira, ebitabo mbibawadde ne mbibasomera, musobola okugenda mu matundiro g'obusiraamu gyebiri mubyegulire, musobole okubanga musoma ayati ezo n'emisomo egyo gyennyini gye tusoma waaqi'u mwegiri, si byawakayima ne wangu, osobole okuba nti wejjanjaba mu busiraamu. Tubakubiriza muteekeyo ensimbi ku Rawda Islam Media, tusobole okubanga tugula ebyuma ebya kamera bisobola okukwata emisomo gy'obusiraamu. $8,000,000 twakafunako $95,000. Balansi omutegedde. Teeka ensimbi ku MTN 0762 0600515 ya Airtel. Then MTN 0742 94 ereeta Galiwango Twaha. Mwebale kubeera bawuliza balungi, saba Allah subhanahu wa ta'ala batukuumire. Tujja kubanga tuddiŋŋana okulaba ta'tilu ziwaaji, tumugaziyeemu tutya, tusobole okubanga twegendereza. Wegendereze nnyo. Lwaki neighbor bwe mukola omulimu ogumu akusabasaba change? Wegendereze nnyo. Lwaki fulani agala nnyo okukwata mu ngalo buli lwakeera ku makya? Bigendererwa by'abanadamu bingi, akida nfu. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abanywereze ku adhikari ne sunna z'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.